Oba performance gyoba ogenda okola ku stage etegeddwa okwawukanako kubiwa ku CD. Abantu baba ne CDs ez'ennyimba nga baziwuliriza ya in ya out. Kati wojja nga bazze okulaba oteekeddwa okubaawo ebintu by'okola nga biri memorable ng'omuntu asobola okgenda n'abaako kyanyumya nti we nabadde ku show ya Rema nalabye kino ekyenjawulo. Kati wojja ne performances ezirimu acting, nojja n'oyimba, nojja n'oyogerako n'abawagizi bo, nojja n'oyambala bulungi nga bimakinga na biki by'oyimba, nojja n'olonda na bulungi abantu abagenda okuwerekerako nti omuntu afuna experience gy'asobola okuba ng'akola ki ng'anyumyako. N'ebiseera bingi omuntu ava mu kivulu ky'omuyimbi nadde waka nga talina kyanjawulo kyasobola onnyumyako wadde okuggyako bulijjo kyawulira ku CD ekyaki ekya buli nnaku. So bwedda bwe ntunuulira performance za Rema bwedda bwe zikolebwamu olabira ddala nga kyabadde ekirungi. Wabula highlight ejjala gyensobola okulaga nga kino kisobola okugenda eri Rema n'abayimbi b'e Uganda abalala nti ebiseera ebisinga ogoyingako an extra mile singa oba oyagala okufuluma. Omukulu da Ben yabadde yakava wano ndowooza naye era yabadde alina okukomawo performing. Kitegeeza nti nammwe mukola collaboration n'abantu abo temuzituulako Kampala. Bw'owulira ng'alina ky'ayinayo naawe osobola okgenda kirina kye kikugattako nti ojja meeting aba media personalities abeeyo n'okuperformingirako ku bantu beeyo kibe nga kikuyamba okuba ng'omixingamu ku audience. Kuba kigenda tuuka ekiseera nga Rema Namakula naye waka tetukyamubanja nga byonna abikoze nga yeetaaga okwegezesaako mu mazzi amawanvuko singako wano. Naye nga kyabadde kirungi nnyo kye nalengedde. Nekyala Florence, performance ya Juliana Kanyomozi ne Rema Namakula, it was such a surprise. Tetwagisuubidde ffenna abasinga n'okusinga Juliana okugira mu luyimba lwa Rema olwa gospel Ampisaawo nga yabadde alumanyi bulungi nnyo Juliana nga yambadde bulungi ekiteeteeyi. Maybe abantu tebategedde bulungi probably naye ng'eyo performance is going to go in the history as one of the most underrated performances ever. Imagine having Juliana Kanyomozi, who is one of the greatest ever mu kuyimba mbakyala ng'ali ne Rema Namakula ndowooza era bagobereraganawo nti ono master ono apprentice we ne babeera nga bajja okubeera nga bakola performance eyo. Nze kunze teyafunye respect oba teyafunye gundi emala applause emala naye yemu ku highlights ez'amaanyi ze napiikinzemu. Juliana yatafunye kimala. Yes, Juliana nga ye tine kusigalako ng'ayimba oluyimba lwera naye era abantu tebabadde bakyamufunya. I don't know babadde bakooye bukooyinga bo. I really don't know. No. Everything was done right. Naye ngamba abantu nga bo audience simanyi lwaki teyakyamuse kimala ku muntu nga Juliana. Yes, performance yawe yabadde very nice. Nembadde ngamba audience tiyajuwadde kitiibwa kyayo kimala. Naddala Juliana ng'omuntu ne Rema ng'omuntu abo nga bamashinze up mu kaseera ng'omu abadde yeegomba nnyo munne afunye akakisa bakozeyo ki mashup y'oluyimba. Of course. Oyina kyoyongerako? Just nze ni mu observation abakulu bali mu technical nankani. Omanyi Rema olabye mu set zonna ze yatukoledde abadde yatukoze eki.